Tutandise ne Sengakula Nama omwami we Jumba avuddeyo munnange n'alyoka ategeeza nti no Sengakula Nama akyetaaga essaala mbu bagenda kubeera ng'ate bamulongoosa n'olwekyo bambi embeera tennabeera bulungi twongere okuba nti n'ate tumusabira katubeere nga tugakuwa. Sengakula Nama mulwadde akyaliyo mu ddwaliro e Germany. Wabula Sengakula Nama agenda mu operation ku lunaku olwokutaano. Bagenda mu operatinga amawugwe. Amawugwe yafuna okukolola. Bwe yafuna okukolola okwo okulinga okwakalaakiro amawugwe ne gaabika. Bwe gaayabika amawugwe bagenda gateekamu buyite obubaati oba buyite buplate. Wabula operation bagiyisa mu kamwa. Amawugwe bagasokoolayo nga bagayisa mu kamwa. Operation egenda kutwala essaawa nnyingi nga bamusirisiza yonna era operation si nnungi. Tusaba bannayuganda mwongere okutusabira lunaku lwakutaano Sengakula Nama bagenda mulongoosa. Obubaka buno njagala bubatuukeko mwenna gye muli era nnyololwawamu ne mukyala wange babadde baagala omuntu agenda mukuumako obwedda ndi mukwetala okulabika naye nfunye omuzungu agenda omujamani agenda okumukuumako nga bamulongoosa. Kale nno bassebo ne bannyabo nsaba obulumi obu bwagenda okuyitamu ffenna tumusabire kubanga waliwo omuntu ali eyagadde Jjajja Jumba takyatuwa update ku Sengakula Nama oba Sengakula Nama yawona oba takyaliyo ketumulaba mu ndongo gyali omukyala mulwadde naye bwe neeteekako stress ojja kunneesanga nga nange musooso okukola ki okufa. Kale Sengakula Nama tukusabira Katonda w'abajjajja. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Munnange Fred Lumbuye ali mu kwewuunya agambye nti okumanya government ya President Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa ne President Yoweri Kaguta Museveni muzibu nnyo nti omukyala we teyalayidde naye munnange tebannavaayo kubanga bategeeza eggwanga wa omukyala gyali. Katubeere nga tubikuwa wakifaananyi ki era abantu bano bategeera ki kye basobola okukola. Bwabanga omukazi oyo baamuze ebbanga lyonna talina waalabikako gwe kikuwa kifaananyi ki. Olwo olina okuzzaayo akatambi emabega owulirize ebigo byonna bye tubala tugibagamba nti Museveni asobola okukola ekintu kyonna okusigala mu buyinza. Ne bwe kiba kisaana kutta muntu asobola okukikola, ne bwe kiba kisaana kukuuma kyama kya myaka emeka asobola okukikola. Kati ebbanga liweze ng'omukyalo naamuze, amasomero ne gaggalwawo. Walina okubaka nga abaana bawummudde n'atavaayo. Amasomero ne gaggulwawo. Walina okuweera obubaka nga abaana badda ku masomero n'atavaayo. Ompulira bulungi nnyo. Omukyalo ono ne wabeerawo okulonda ne kuggwa. Ayabba obululu n'ajja ne yeerayiza ng'ate mu nsi yonna kiri mu mateeka. Teri muntu agenda kwerayiza oba kulayira nga talinaako mukazi we kubanga ekyo nnyo mu ssemateeka wa Uganda. Najja omusajja ne yeerayiza ng'omukazi taliiwo era bannayuganda ne musirika. Bannayuganda ne musirika era nekyo n'ayitawo nakyo. Najja ne yeerayiza nga ne mukazi we taliiwo era ne musirika. N'alonda kabineeti ye ey'abayaayi mukazi we n'amulonda. Omukazi n'atalabikako wantu. Ne batuuka okugenda mu bukiiko busunsula abo balondeddwa okuweereza eggwanga. Baminisita bano ne bagenda mu bukiiko obwo era omukyala n'atalabikako. Ne batavaayo na public statement yonna egamba nti omukyala tasobodde kubeerawo olwansonga eno ABC ne batakyogera. Ekyo kyose ne kiyita. Olunaku lwa bamaama ne lujja ng'alina okuadressinga public n'atalabikako. Kati ekisinza okumala egobimu kibya lwe lunaku lwaleero nga baminisita Museveni bye yalonda mu bukulembeze obw'ekiyaaye kubanga obululu tebabumuwa balayidde olwaleero era talina waalabikidde era tebalina public statement yonna gye bakoze kulaga ggwanga nti kino kiri bwe kiti oba omukyala ali bw'ati oba ali luddawa tebalina bye bakiragiddeko. Gwe kikuwa kifaananyi ki? Ekintu ky'olwana okimanyi, ebbanga ly'okirwanidde olimanyi. Gwe kikuwa kyakuyiga ki? Kubanga abantu abasinga obungi temusobola kuyigira mu bintu bino.
ebbanga limaze ku social media limaze ku mainstream media limulabye obufuzi ebiri mu Uganda nga Museveni yafuga eggwanga eryo mulina ebintu ebutaneetegereza tulwandaze aliens ezisobola okuziba ebituli byonna okubabeeza mu buyinza as long as tibiyamba bo. Kati muganda wange njagala otandika okusoma olutalo n'okulusoma olumanye kiki tudiringa nakyo okitegedde okungwa abana basajja neko bakunyizaako eddakiika 2 n'osumuluka toyagala kuuma kyama bwe tweyongerayo munnange Tamale Mirundi Junior ebibye si birungi oluvannyuma lw'okuba nti no akawunti ye yatwalibwa. Kaakati Shalom tabikkiridde agambye nti ye musanyufu olw'okuba nti no munnange akawunti Tamale Mirundi Junior kwabadde abavumira mbu yawambibwa nabyo katubeere nga tubikuwa. Nagambye agenda mukwata yagibbye essaawa mukwata nabwongo obwo Junior fala bakubirako akawunti ate n'ofuna agibbye talina tuwongo tukwata agambye abanene agenda bayingula lwate bamuyadde mu akawunti talina Junior kanga propagandist Junior propagandist byabeera mu kanga naye akawunti ze nyo bagitutte saagala kwekweka kwanyange bajja gitwala naye asanyuka so I'm doing what you would do in case of that happened to me. Okay, naye omuntu yagibbye ng'agamba abantu balete n'obulango bwabwereere tugagisaako kimansulo akawunti ya Junior yedetero mbeereeko tugenda gisaako emansulo bagambye n'ogamba sooka gye bagomba tugenda kusookako kisu kirabo kutusako ekiro kyaleero ku akawunti ya Junior tusaako kisu kirabo mubeereeko bantu bange oli musanyufu nnyo okubba akawunti ya kyogamba eti yange badde banyufu nga akawunti yange balitudde Junior tyangisanyuse senga ngambye akawunti yange senga Junior akuba budikudde kalange era leero mubere ku akawunti bannange yatamule Junior yenkadde saagala empya tugakusako kisu kirabo n'obutambi West High Soldier abunnyonnyole buli butya babukwatirawa bukadde bupya tugenda girangirako abasawo abaganda tugagisaako ebintu bingi akawunti yebonyabonyeza nnyo abantu agambye agenda kuloga abagibbye n'abali in contact teyasobola kugiroga ng'ekyalo akakuloga bagibbye omuntu akwamye okonyanga mulamu ate kati muzuukize tukole emmiraka azuukire olina mujjanjaba nga akyali mulamu tubadde neewaka munnange nga tugenze omukolako interview ekituwewunyiza embwa ebadde awo ku mulyango eboggola ng'agita mugwe ka Shalom tamanyi embwa erina amaaso agalaba password ya TikTok ate TikTok agirina byebyo embwa agise Shalom naye agambye mwagala nnyo era ebadde mubuukirako nnyo amanyi n'embwa ye nze sina mbwa gye bayita Junior naye abatukola ebibi tebali wala. The people who hurt us are not far. Be bantu betulya nabo betunyumya nabo. Abalyamu Yesu olukwe tebaali bafalisaayo but disciples be bennyini. The people who abalyamu Yesu olukwe baali ba disciples be yalyanga nabo ba Judas. Kati omutya abantu Katonda yatonda ekitondo omuntu naye n'atuuka ne kimutabukako. Katonda yatonda omuntu ne bwakulaba bulabi ng'olabika bulungi aba ayagala kukuzza ku zero. Tetuyikyalina mikwano tereka ebyama byo. Kazibwe Kapo munnange nga konsati ye esembedde tebamuli bulungi. Ono gwoli mukulaba mu katambi muyimbi ate ng'agambye nti no ayina waayita Kazibwe Kapo mbu baaluganda baaluganda ddala naye munnange ali mu kuba nti no yeemulugunya mbu Kazibwe Kapo tamukutte ku mukono. Okitegeera mbu yandibadde tabonaabona nnyo mu music industry nga bw'ayina muganda bwe Kazibwe Kapo ate amanyikiddwa naye nti munnange Kazibwe Kapo mbu talina kyakozeewo. Katubeere nga tubikuwa. Nsaba muleke kiyita kukaayana naye nnyina obulumi. Baganda baffe abakulu mu ndongo kiki? Mbiyite ettima? Mbiyite butaagaliza? Mwagala kubeera mwekka mu ndongo kiki? Nze nnyina bakulu bange mu ndongo, abakulu bange nno abaddala. Haji Kazibwe Isa oli mukulu wange Haji Kapo mu musaayi sino webbali naye mu musaayi ddala ku connection z'olina
nandibadde yinza abonaabona bwe nti mundongo ddala sinze yalibadde abonaabona bwe nti nga gy'oli nembonaabona bwe nti mundongo nga gy'oli nga gweoyinza kwogera boogezi nti oluyimba lwo n'omwana mu lukube ne balukuba ku masannyalaze g'oyina naye yadde ettondo ly'akasannyalaze nze ataliga nti nalikoze ekibi bino nno mbyogera nseka naye nyina obulumi baaba nina obulumi ku mutima sandize wano kigambira ku social media naye nkwewuubyeko nnyo nga nkikugamba baabo nkwateko musiki wange nawe okimanyi si mubi musiki mulungi gwasinga n'omuwaana naye nninyeeko ekigere yeggwa nsumulula yeggwa nta amasannyalaze g'olina ge ganta baaba nta saba muntambulizeeko message eno etuuka eri mukulu wange oyo ante bali abasajja bakamiliyoni baleeta baganda bawe mu ndongo ne babawa connection at least bo babawazi management ez'enjawulo ne babaako kye bakola Bakyagulanyi obamanyi baleeta baganda bawe mu ndongo naye olaba we bali babawazi connection naye gwe connection z'olina mukulu wange ondekisendage mbonebone bwenti haji teyalibadde ggwe abatalina ttima mbamanyi gye muli bangi endongo yange mugizannye bambi nasobodde okunkayo ka challenge alhamdulillah oba onkoze bulungi yarabbi nina akayimba ka trending right now kenakataba kayita mulalo nakapini nze waggulu awo osobola okukazannyako osobola okumpayo ka challenge yenandaba nange mbeeko wentuuka ab'ettima tubaleke. Lili Puzzle wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira kirabo. Oluvannyuma olw'obutambi obwafulumiziddwa ye Lili Puzzle talina bigambo birungi eri kirabo. Ekiseegu nakulaba ku 4 points ne ngamba babaamini weggalire. Tegedde tekimanyina kweyonja tebimanyina kweyonja wabadde otulaga kyekyo otulagalaga gasiya omukyafu bigenda byeyambulira ensi eno emmotoka zigenda batomera emmotoka zijja kubatomera mujja gwa mu kabini ebikolime ebibajjudde omuntu ne bakulaba empumpuna ensi yonna neeraba everyone n'alaba bwaweereza gwokyalina muwendo ki okyagira kaliya yefudde kati tulinza kirwadde kikukwate odde ewa nnyoko ekabera mayido tulinza kati osigazizaayo kimu ekibuga okinyumiddwa otukakasizza final empaka lwe weeyambudde kati tulinza kirwadde kikambwe kikwate odde ewa mweru kungiri onnyoke abazadde baliwo kugumira bibi byammwe byemukoze aze ku kibuga bamuwanye top slayer n'afuukira abantu ekizibu ayo top slaying we olina kati ng'ogyeko iPhone kigeze kyeyambudde kiraze wano si wayonjo wazibu kiringa enkoko emmanye kiringa ng'ekyesazisa eccupa n'ekiwala gwensi ekutegedde oli malaya lizimu ebbanga lyonna gy'obadde ozina toddamu kukola malaya kati tulinze kimu byonna obikoze weebali tweyanzanye kati tusaba kirwadde kikambwe kikugimbe odde ewa nnyoko erukungiri oba ekaabwohe omule mukasiisira abazadde baliwo okusasulira bibi byammwe azze ku kibuga gwe osinga abawala abasiraamu emibiri gwe abasaala ekibuli gwe osinga gwe kiwala gwe atweyambulira gwe osinga abaana abawala wana abeebikkiridde emibiri emirungi obasinga gwe beeyambule wana abaana b'abasiraamu obalabe wali enakasero wali obasinga abo abaana b'erubaga ku kyaki gwe abeebikkirira gwe beeyambule obalabe gwe olina figa kiggwe alina ebitako biri half-baked biringa omugaati biri biti ebitako half-baked ebitako ebibi ekijanga bizuŋŋana bigenda bitweyambulira olina matako bulungi kiggwe bigenda bitweyambulira mulekere malaya alegalega ebinyumanyuma ebiri half-baked kibireese abantu balabe obadde otulaga kyekyo osinga gwe abaana b'abakatuliki abali ewa Bugingo n'ewa Kayanja abawala b'eddiini gwe ababeera ku watoto gwe obasinga bulungi bakweyambulira olabe yewana obulungi abasajja tebagalanga kibi bintu byakweyambula
Obulowooza mbu obadde otukyamula totukyamulangako tulaba malaye wedde ebinimu otegedde kireetaleeta bino ebyayika afubekiti osinga gwe abaana b'Abayisiraamu gye bakweyambuliremu olwokutaano ekibuli abo abambadde sharia gwe obasinga oba abeerubaga oba ab'ennamirembe gwe obasinga abo wa Bujingo abo wa Kayanja obasinga gwe abaana abali ku Nassa abaana abali mu Zakeedi obasinga gwe obulungi abawala abali mu UPDF mu SFC gwe oba abali mu gavumenti gwe obasinga obulungi Kiwala gwe ofuuse ekizibu katukusabire emmotoka ekutomere ofe ate ekirwadde ekikambwe kigenda kukukwata ekirwadde kigenda kukubaka olekeraawo malaya ekome Swazi oyo mukubaana b'omugenzi oyo Swazi mbeera yaliwo kubanga maama we yazaala Peregia Buladina kati akasajja katanka obanje oyo Buladina ng'olubuto lwa myezi 3 mu lubuto afeyo n'agumiikiriza omukazi amala ozzaala aweeyo omwana w'abanja ate aba akyali awo akasajja ne kamugamba n'oyo omwana gw'oyita omukulu nti owo wa musawo muganda mudaama natwalangayo mukazi wo awo kwe kutabuka n'abagoba bonna babiri nze kyasinga okuneewuunyisa afeeyo ng'amaze kufa alwadde abantu amu ne bejjayo kati ngoyo yeeyita bisirikirwa disikula yamuta 2001 atuli emagano maka fero yali agapangisa bupangise yamuta 2001 yeeyita erobira n'amatovu kwa olimba bali balukubidde mulala bisikirwa n'alwetuuma naye 2001 kwe kuleeta omugenzi Saala Birungi ewaka ng'era yali ewaka Saala Birungi era yafiira waka ng'oyo omukazi yamutadda nzizeemu labo yeeyita bisirikirwa wano ng'akafiira ali mu ddwaliro mulwadde era nali manya azze kujjanjaba yaliko mukyala muganzi we yali weekend marriage w'ebityo oyo si yebisirikirwa abakyala mbamanyi bisikirwa nali mumanyi oyo nde bisikirwa kati yeeyita bisikirwa mufumbo oyo erobira n'amato mufumbo ali mufumbo wa musajja n'abaana naye tusaba kakkanye omutwe gwe abeere mufumbo atereeza amaka nesitwazi akimanyi era ewa taata we agendayo nze ekisinga okuneewunsa oyo yeeyita bisikirwa agenda akubira buli omu yakubidde minisita Bayo n'amugamba Swazi mwana wange minisita n'amugamba tulinde ddene ekole ki n'abadde ndi awo ne Fulofiga ankubira waki kino ekikazi kiŋŋamba mpaane Swazi mbu mwana wa Kafeero nende ki ekiri awo wakati ne mugamba sisi Fulofiga ekikazi oba okiwaana nze tebikola ki kirinde ddene ekole ki efulumirwa ki buli omu agenda amukubira agamba Swazi mwana wa Kafeero kati gwe mukulaba okukugamba Swazi si mwana wa Kafeero tulinde ddene efulume abeeta emikono gya Kafeero bapikkere bagenda Swazi sisi nze kisinga okuneewuunyisa teri mukwano gwa muntu ayimira ku social media n'agamba Kafeero ayitazaala mukafeero yamugamba tazaala kati nze nyinza okera ku magye gansizaala ekyo mubadde mwali mulwana kuziikula kyawedde jene ya Kafeero eri ku nsi kati badokita mubawe obudde bwabwe laboratory twataddemu laboratory 2 eya poliisi neya gavumenti tewabeewo abazifutya ekyo kyo ndi mugomo kubanga this time luli baali bakubanze 2019 baali balina obusobozi okukola bwe kyebaagane ka this time minisita Baamu akirimu General Moza akirimu Muzeeyi Museveni akirimu bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku News Park channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba